Wange bulungi nnyabo. Byenjawulo tulinamu empuku ya Idi Amin, tulinamu emmundu ya Idi Amin, omuzinga gwa Idi Amin, tulinamu ku bimu ku byasigala ku mmotoka za Muteesa ate n'ebikwata ku bassekabaka basatu ababadde mu lubiri luno. Okusokera ddala olubiri luno olw'Emmengo, kibuga kino kyakubwa Ssekabaka Mwanga owookubiri Basamulekere mu mwaka gwa 1885 era wano nga yamalirawo ddala emyaka 12. Ate mutabani we Daudi Chwa Bukajumbe naye n'abeera wano okumalira ddala emyaka kumpi nga 42 kubanga yabeera wano okuva 1897 mpaka 1939. Kati yasembayo kubeera wano ye Muteesa owookubiri Sideward Walugembe Muteesa owookubiri nga yabeerawo wano okuva 1939 okutuukira ddala 1966. Era lwe lubiri olw'enkizo mu Bwakabaka bwa Buganda nti newankubadde tulina embiri endala ez'enjawulo naye luno lwe lubiri olukulu era nga lwe lubiri olubaddemu Ssekabaka oba bakabaka basatu nga basulamu. Olubiri luno luweza kubanga abasinga obungi abali mu kitundu kino ba okulwetooloola, katugamba abantu abali e Katwe, abali mu Ndeeba, Saidi Zerubaga, abali mu Kisenyi wano. Olubiri luno lusangibwa kasozi kano ak'Emmengo newankubadde nti si ly'erinnya ate eryatandika n'olubiri luno. Edda Abaganda wano nga bayitawo Kagerekamu lwabeeranga lusozi nga kuliko bannaffe ab'ekika eky'Envubu abakulemberwa Omutaka Kayita. Kakati ku lusozi luno nga balinako emmengo zaabwe ate nga kuliko akabira ako ke baayitanga Nkaawo, omwo nno nga mwe batereka emmengo. Naye olwali olwo ng'enkola bwe yali mu biseera ebyo nti buli kabaka alina omukisa ogenda okukuba ekibuga ku kasozi konna k'aba ayagadde, kaliranja ennyanja Nalubaale, kanene ekimala. Akati Mwanga mu mwaka gwa 1885 yasiima okukuba ekibuga kye ku Kagerekamu. Ennyumba ye era enkulu yagituuma mukulu wa Tamakaage. Ennyumba eyo yali yassubi nga bwe mumanyi amasiro g'e Kasubi naye nga nayo nnene bwetyo. Naye olwali olwo Laddu neekuba oba omuliro ne gukwata ennyumba eyo, kuba bwali butonyaawo Laddu neetukuba. Akati Laddu bwe mala okusaanyaawo ennyumba mukulu wa Tamakaage, kabaka yavaawo wano, Kabaka Mwanga n'agenda n'abeerako e Nalukolo ng'awo mu Baminsani. Bw'abeeraawo ne watamusanyusa nnyo. Kakati n'agenda mu kisaakaate kye yali Katikkiro we ku budde obwo yali ayitibwa Mukasa, e Nabulagala, bamanyi e Kasubi eri e Nabulagala. Kakati nabo ne bafuna ekizibu ky'omuliro.
kakati n'avaawo olwo n'agenda e Munyonyo naye bwe yali Saidi Z'emulungu eyo n'abuuza basajja be nti kiki ekyaviirako olubiri lwange olwakagerekamu okukwata omuliro ne bamugaa nti oba ab'envubu bano tebaali basanyufu engeri gye baava ku lusozi olwo mukama waffe kakati kwe kubaga nti balina ebintu byabwe bibeerabira ne bamugaa nti ng'emmengo nabaga nti kale nno mubagambe baddukire emmengo zaabwe ne buli gwe baagambanga nti eri gye mwalese emmengo batuyita eri gye twalese emmengo kakati erinnya ne likala erya mmengo